Mohamed Kachika njagala okwebaza ennyo abantu abanfollowinze bwe nabaleetera ekintu ekisinga okuba ekizibu ennyo abantu okukyenyumiririzaamu ekintu kye bayita okulima ne tuteekako n'okulunda. Bannange teriyo asaanye kukulima nti okulima kwangu okulima si kwangu wadde okulunda si kwangu. Okusingira ddala olw'ekintu kino okulima n'okulunda biri super vulnerable. Kyesimanyi bulungi mu Luganda abantu banyambako ne bakinvuunulira. Vulnerable okubanga kiyuuga nnyo. Kiyuuga nnyo. Ne to my greatest shock nti abantu ne mbadde nsuubira nti bajja kwesuulirayo gwa nagamba ku message eno ey'okulima be bantu abasinze ogiwuliriza n'okubaamu kye bayigamu. Kubanga Mohamed Kachika teyagenderera kulaga bantu naddala abavubuka kulima. Yagenderera kuyigiriza abantu kukola. Tibannange bakola bwe bati si ne bw'oba toyitidde mu kulima kyonna kyonna ky'oba okola kikole n'obwegendereza n'obuvumu osobola okukifunamu. Abantu bangi nnyo balina ebintu bingi nnyo bye bakola ebivaamu ensimbi n'ebyobugagga naye abasinga tebavaayo kubyogera mu lujjudde. Era abantu olubereberye banteekako criticism nnyingi nga tebategeera kigendererwa kyange nga tebamanyi nti bannange nze ndi musomesa and I'm enjoying my trade ey'obusomesa. Naye kati nze sikyayimirira mu kibiina kya economics kusomesa abaana 16-17 year olds A-level economics. Kati nina kukisomesereza in practice. Wano wennyimiridde olwaleero ekiseera kye kimu omwaka ogwedde 2024 nayimirira waggulu ku lusozi wali ne mbalaga ekibira ekyaliwo. Ne mbagamba nti ekibira kino kinene nnyo naye ngenda kutandika okukibebbulako mpola mpola naye okukibebbula kintwalira emyaka 2. Bannange omuntu omwogezi w'amazima talibeerako mpuyi 2. Era kye muvudde mu njagala kuba mugende mugoberera ti omusajja oyo ayogera mazima. Septemba 2025 kati tumuli wakati 15-16 mbalaga ekituuseewo nti emiti gye nasala giri emito gigiri gitandise okuddamu. Mbadde nga ngisala n'ensizizaamu emiti gyange n'ensimbiramu kasooli ne mbalaga nti kati nzize ku padoka endala kati wuuyo mulaba. Kati mutunuulire ekitundu ky'ekibira ekisigaddewo era kigenda kuntwalira omwaka omulala mulamba nga nsala naye n'ensalawo nti sayidi yeeno kangirongoose kuba waliwo kyendaba ekinkutte omubabiro. Abantu mwagadde nnyo gundi eno revolution y'okukola that I cannot let you down. I cannot afford to let myself down. I cannot afford to let you down. Buli wonna w'oyitira n'olaba omuntu ng'akwebaza naddala abavubuka buli w'opaakinga n'agamba munnaye tukugoberera weebale nnyo. Abasinga b'amaduuka bazi garagi bazi saloon oba abalimi tebalina smartphones abamu babiteekamu abalimiroza abamu babiteekamu obannugu naye abasinga omwana nasendabirwamu yagiyero iye n'agamba muzeeyi kyoliko kyekyo weebale otuzibudde amaaso. Ddala mbadde nzibula era nkyazibula amaaso because mbalaze process nange gye nayitamu. Nammwe embeera gye mubadde bakaluubiridde ng'ebazitooweredde mulabye nti eriyo omuntu avuddeyo n'abalaga nti naye he hustled.
haso zandibanga zangeri nyingi nenango okufuluma university amakubo gali mangi awo agakwatibwa osanga nalina omukisa ogusingako naye naawe osanga omukisa ogwo ogulina oba tegunnaba kweyerula abaana bano bonna ba hustlers mukuyita kuyiriba oba okyayiriba amasimu bangi nnyo mbalabye n'abaganguza oba okyali mu garagi bakyakutraininga mu garagi oba oli mu saloon oba oli mu bakery oba oli mu production mwana wange emyaka egyo gyonna gy'olimu gezaako okulaba ng'ogiyiribiramu nnyo ng'okozesa ebintu bye mugambye nti muzeeyi tuteekinga notes nti buli lwe nakwatanga kasente kaye nga nsevingako that yiriba beera n'obulamu bwo neesevingako naye ne Subaru naye bwebanga ogituuseemu nayo nayo gigule tukole mutranslatinge ebintu bye mulimu buli kintu kyonna line ky'olimu ne bwe buba busuubuzi obutufuniramu professionalism kuba abantu bangi nnyo basuubudde paka lwe bagambye nti balina ne clearing agency oyagala kuleeta kintu kukijja China gundi oyo gwoba yeebuuzaako ne babaguliranga tiketi ez'obwereere genda ng'ohasolinga paka lw'onootuuka ku level eneekutuusa ku apex eya climax kye tuyita production or productivity dinootuuka ku level egenda neegula ettaka wano banne nababuulira nagulawo 2,9,2,10 nagula abantu eri abambuza n'ettaka walifuna otya eno kyalo kyeno bakiyita Nkulagirire nagulayo abantu 11 ekino ekyemakukuba eno nagulayo abantu kumpi 22 ab'ebibanja byabwe then ne leasehold n'engigula then ne freehold n'engigula nze sibbanga ku ttaka ekyo kibayigirize nti ettaka balifuna balyakwayalinga bwe batyo temulabangako omuntu yali agambye nti kakiika yatutwalira ettaka lyaffe n'ogenda bw'otyo nembalaga nti wano nasooka nennimawo kasooli ttani 33 nemuguza World Food Program 2010 March njiribye n'ettaka lyange kati paka liirino bwe nditereezezza bw'olitunuulira olinga ali e Budaaki olinga ali ku faamu z'omu Amerika kubanga nalinawo ekibira naye neebuuziza bwebuuza nti ddala emiti naakasimbawo wano emiti emirundi 3 egikula ne gituuka mu mmeme myaka 5 nga ssente nnyingi zinfunira naye nagenze n'entunuulira ate ekintu ekirala era eggwanga kye lyetaaga emmere ente abantu bayinza okulowooza bulowoozi nti bulunzi but simply imagine ate ne one time nti waba tewali nnyama mu ggwanga oba tewali mata zitugajja Kenya oba tugajja Denmark oba ennyama tugijja Botswana kisoboka nti ennyama egira mu nnyonyi okuva South Africa tukyaddamu fe okulya kajama Mamadi Kakiika n'agamba wadde kya ssente nnyingi genda oleetega bulldozers ne cranes ogyemu enkonge zino zonna otereeze ettaka lino bulungi otereeze ettaka bulungi osobole okulikolerangako obulungi oteekewo ekyokulabirako nti ne faamu ze tugenda okulambula wabweru nawande ewaffe Uganda zisobola okubeerawo ng'ate owejja mu kategole eri ey'abantu kye balowoolezaamu
nti abantu abasomako balina ssente oba bakola batya faamu zaabwe baziyita batya faamu zakwejalabya ornamental farms si zaakukola ssente naye zaakugendangako ku Pasaka, ku Christmas, ku Yidi, ku Easter weekend nga lwagimalirako ne banne ne bagenda ne bookya embuzi ne balya ennyama ne banywa bbiya waabwe ne bavuga ne badda e Kampala. Omusajja abalage nti tusobola okukozesa obulimi. Naye ne bw'oba tolimye, you just look at this revolution. Mu area mwoli oba oyiga bwa makanika obuyigire ddala, oba oyiga mu saluuni ogiyigire ddala, waliwo abeekinga kati cakes. Nti atadde Uganda enkola ya cakes to international standards. N'atandika n'okubeera ne outlets buli wamu, n'atandika okusettinga up distribution networks. Oyo omulimu agunywereddemu. Mamadi Kakiika kyabagamba. Kati tunuulire engeri gye yatereezezzaamu ettaka lino. Naye ng'ebintu tebijja by accident. By 2010 nali mmaze okuleetaana abasajja bange baasinga kuba abakiga n'abafumbira. Ndowooza oba baalinga 7 ne basima zi dams ziri eri waggulu. Bannange mutegeere obuyiiya. 2010 kati mumpita muzeeyi. 2010 nange nali nkyali kijaana, nange ng'empale ziyita eno wansi. Nalina BMW yange nga ngipaakinga wali. N'omuziki nga gukuba 24/7. Naye nasalawo okuyiiya nti tosobola kulima nga tomaze kuhanesinga mazzi. Era nali nsima dams eri waggulu ku lusozi ng'abantu beewuunya nti ono omusajja yabaaki. Eri waggulu eriyo dams 4. Mulabako emu kuba 3 nazizisa. Naye amazzi gye gali ndeeta gundi ezibbulula bulungi. Naye by that time when nalimira kasooli, nafukirira kasooli wano mu September ng'enkuba egaanye okutonnya. Through gravitational flow. Amazzi nagakubanga eri nagasima eri waggulu ku lusozi n'empisaamu obwala bwe bwafukiriranga eno emmanga. Kati ku luno bwe nakigaziyizzaamu nendeeta excavator neteekeramu ddala agaala aganene. Naye ng'agaala gano ekigendererwa kyago kutambuzanga mazzi nfukirire. Nengenda nga nteekamu ne bu reservoirs wakati. Bw'onootunuulira ojja kulaba nga buli wakati mu nnimiro waliwo awali amazzi we gali ng'eyo collection point reservoir. Kuba n'abasajja abafuuyira amazzi onoogatambuza zino ziri kilometers 4 onoogatambuza onookomawa. Ate n'obeera n'another arrangement nti olw'okuba ettaka nali flatteninze nnyo enkuba eyinza okutonnya ennyingi n'eri floodinga. Olina okuteekamu also the escape route ey'amazzi bwe gaba gayitiridde obungi. Ekyo si kye bayita obuyiiya. Bw'olabamu emyalo egyo egiyitamu amazzi tugaregulatinga eri tuteekayo obukutiya nga bulimu ebbumba ne busiba n'ogenda ng'osiba ogateera w'oyagala. N'osobola okubanga bw'oba oyagadde kusimba kintu kasooli oyinza okusimba emirundi 3 mu mwaka. Ebintu bino byonna tubikola naye nga tuwanika emikono gyaffe eri Mukama Katonda kuba gwe okola byonna by'oyagala naye Allah yakusalirawo ky'onookungulamu. Naye Allah tojja ttaka lyo ditereeza bulungi bw'otyo n'akupanishinga. Oyinza okulirima bw'oti n'olima kasooli omuzira ne gujja ne gumukuba yenna ne busigala buti. Oyinza okumusimba bw'oti kasooli wo emuyaga ne gujja ne gumwebasa yenna n'omulaba nga yeebase. Ebyo byonna ogamba bugambi alhamdulillahi rabbil aalamiina. Oyo season ye egenze naye n'ettaka ligenze.
ettaka weeriri message yeeruwa nti abaana naddala abavubuka abato mweyigirize skills ofuneyo ekintu kyosi kyoyiikiriza ekintu kyoyiga okikole. Abantu basooka ne balowooza nti omusajja ali mu muzannyo gwa nte wano osobola okulundirawo ente. N'abalaze titusobola okuzirundirawo ente ezikunuukiriza mu bibiri. Naye ate n'embalaga nti oteekeddwa kuba mwegendereza kuba essaawa yonna oyinza okukaaba agajjulujjulu naye tewaliwo gajjulujjulu gasinga ng'aga ebisolo byange tebirina kyakulya. Can you imagine nti entuumu z'emmere eri ze nabalaga waliwo enabalaga nti tulinawo entuumu wano 5 within no time nga entuumu emu eriiriddwa eweddewo. Omanyi tons ne tons ente ezo ze zirya buli lunaku. Ku kasooli oyo yenna gwe nabalaga nga tulimye nga tukuba. Are you aware nti nno entuumu 3 kati zimaze okuliibwako ey'okuna eri mu halfway? N'ezo zente ziri kuligita buligisi buli bbanga zikubuuza bubuuza kyakulya. Ate nga wadde silage oyo mukoze naye ate era nnina n'ebisagazi bye ziryako buli lunaku fresh because ku makya zirya silage oyo omukole. Ekyemisana ne zirya fresh. By fresh ntegeeza oyo gwe twakakuba. Ebisagazi bye twajeeyo eggulo ne tubireeta ne bisulawo enkeera ne tubikuba ne zibirya oyo ye fresh. Ekyeggulo ne zirya silage omulala. Olina okuba ne kasooli gw'okaza kuba n'okola maize bran. Maize bran ono tumumamirirako ku ebisagazi biri ze ziba ng'enva. Era ne bw'obiteekamu nga ekisagazi kifaanana kitya zikutunuulya butunuuli ziga otuwadde emmere nga tonnatuleetera nva. Era zoogera zikaaba nti emmere tugirabamu enva ziruwa. So olina okulima kasooli oba okugula maize bran. Bannange yeeyo message gye mbatambulizaamu. Message ebadde yakukola. Ayina ebintu bingi nnyo ebivaamu ssente byonna sibigaana naye Mamadi Kakiika mwebale nnyo kumuwuliriza kumukkiririzaamu bw'aleese ekintu nti ebintu byonna bikolebwa service sector weeri naye you will never substitute production. China eggwanga lye bayita China lyanyoomebwa nnyo nga likyakola ceramics na toys. But China efuuse the world's factory. China efukamiza kati America. Si lwakubanga erina sophisticated stock markets oba erina sophisticated banking system. No, it's a sophisticated production system. Bebakola, it's the world's factory. This is one of the best ways of okuuma ettaka lyo. Both publicly nga buli muntu alimanyi nti eryo ttaka lyali lya Kakiika and also privately utilizing it. Buli chansi yonna gy'oleka nti ekyapa kyange kindi mitwetwe ekyapa kyayi n'okitunulangako. The end result is that bijja kufuluma nga biri 3. Neyenze Kakiika buli wamu nvuga eggaali n'entuukawo n'endaba kiki ekiriwo. I salute naddala abavubuka abeenyigidde mu kukola productivity mu ngeri yonna. Oba oli mu fashion industry oba oli mu entertainment industry, abaana bayingidde fashion industry okutunga. N'atungira ne Mamadi Kakiika essuuti n'ajambala ku mukolo ogwa graduation. Kubanga ng'essuuti emufiitinze okusinga amasuuti gonna aga Louis Vuitton ne Versace.
kati oyo omwana ye teyatambuza from hustle paka n'agenda atambula agenda mu stability. Nekuutira ne bakulu bannange, muyinza okuba nga temulina busobozi busobola kuvaayo naye nga mubirina ebintu bino. The checks and balances are clear. Abaana bammwe kati bababanja. Muzeeyi ettaka lyaffe ery'egindi tulikolereko. Many actually people are telling me that buli mulembe gulinako omuntu ajja okugwogerera n'okuguzuukusa. Mamedika kiika naye oba wasereeti ng'ettaka lyaffe litandise otuggwaako. Because if this injiri singa yajja mu 9 ne ale 12 abantu baalikozeseza ettaka lyabwe. Nze mbalaba kati n'aba5 ku 10 naye ng'abuuza nti taata nsobola kusimbamu emiti emeka. Nze mbalaba abaana bonna abali ku kyeyo babuuza kubanga question ebaddeemu. Nagenda e Buwarabu nkozeeyo milioni za 12. Ploti nkegulidde akayumba nkazimbye ninawo milioni zange 10. Naye bwe nzire e Uganda nkola ki? Business nga tezisoboka. Abaana batandise okufuna answers mu bintu bino bye tuzenga tusharinga nabyo. Therefore abali babuuza muzeeyi ate oba muzeeyi akola ki ku social media. Issue eri nti ate ono muzeeyi alina okuba ku social media because alina ample time. Takyali hustler. Number 2 alina data because yalina sente zisobola okuteekako gigabytes. Naye nga agendako ku social media mukozesa ki? Bw'oba tokyasobola kusomesereza mu kibiina, somesa ensi, gisomese mu bulamba bwayo, ate n'ensi nayo neekulaga nti message yo egifuna bulungi. Bannange mwebale nnyo kyekyo